kwasiddwa ku buli mutendera. Tulina okuzzaawo okwejjukanya nti buli mulimu ogukolebwa n'obuvunaanyizibwa bya beene. Era bannange bano ababaka ba paalamenti mbadde mbagamba, Bakene Lukyamuzi, Bannabiira, Bayiga Lulume, Kasolo, Nambooze ne Kasibante, nga mbategeeza nti n'obwa MP bwa beene. Era ne Road Mayor mugambye n'obwa Road Mayor bwa beene. Mulyano wange ngambye nti n'obwa President bwa beene. Tulina Olayo Sere bwe yagira n'amwenya naga kiki kino kati ngenda kuzannya eddoboozi lino liwulire bulungi nnyo. Oli wadde mboddi challenginga mu inbox yange oba okwongerako ku ekyo ky'omanyi, kuba mmanyi abantu bangi nnyo bannamawulire abaakolako emmengo, abaakolako mu gavumenti, abamanyi bonna bamanyi, mumanyi ebintu bigenda emmengo naye mukyasirise. Njagala muwulirize eddoboozi lino bulungi nnyo, muliwulirize. Nkululumbu yosiibyo otya ssibo? Gyerabika emirimu gyonna gy'okola, weebale kusomesa bannayuganda wamu n'Obuganda n'okubabuulira ebyo batamanyi. Kaakati nkululumbuye njagadde nveeyo njogere ku nsonga za Katikkiro, engeri gye yajjamu okufuuka Katikkiro n'eri abo abeewuunya byakola essaawa zino eri Kabaka wa Buganda wamu n'Obuganda beewuunya kitono. Ti Katikkiro okujja ku bwa Katikkiro tekwali kwagala kwa Kabaka, wabula kwali kusalawo kwa Museveni atya. Amawulire gaali galaze bulungi nti mu kuwummuzibwa kwa Jebbi Walusimbi eyali Katikkiro ebiseera ebyo, Kabaka yali agenda kulonda omwami akulira ekika ky'omutima oba omusanji oba omusajja awufu naye akulira ekika ky'omutima, omukulu Nakirembeka, abasinga bamumanyi. Era omwami oyo ku nsonga za Kabaka abadde mukambwe mukko. Naye Abaganda wamu ne Bannayuganda abagoberera Obuganda bamuba temwerabidde. Mujjukira bulungi ebiseera General Sejjusa we yayogerera ebyama by'amagye amala waŋŋanguka addukireko ebweru eyo. Kyekiseera bwe baalondera Peter Mayiga. Ng'ate tukimanyi bulungi nti Sejjusa ng'akyali mu magye yakwata abantu bano wammanga 3 nga bakyali abakungu emmengo. Yakwata Oweekitiibwa Peter Mayiga, n'akwata Oweekitiibwa Betty Nambooze, n'akwata n'Oweekitiibwa Medard Ssegona, n'abasibira ewantu ensi weetamanya ng'akyali mu magye. Kati Museveni bwe yawulira nti Sejjusa adduse eggwanga, afulumya eggwanga mu ngeri yonna gye yalifulumamu, yakimanyirawo nti Sejjusa ayinza okuyita emmengo n'awamba obukulembeze. Museveni ebiseera ebyo Abaganda bamuba temwerabidde. Mujjukira bulungi nti awo Museveni we yayombera ng'akubira Kabaka amasimu, Kabaka n'agaana okugakwata, era Museveni n'avaayo n'ayomba
Lwaki nkubira Kabaka amasimu gange nga tagakwata? Abasinga ekyo mukijjukira. Era Kabaka yamala n'akwata essimu y'omukulu ne babaako bye boogera ne basisinkana. Mu nsisinkano eyo kigambibwa nti balina okukkiriziganya kwe baatuukako bombiriri. Okukkiriziganya okwo nga kwali nti talonda oli ye gw'ayagala kubeera Katikkiro ow'ekika ky'Omutima, wabula amuyambe alonde Peter Mayiga y'aba abeera Katikkiro. Lwaki Museveni yayagala nnyo Mayiga abeere Katikkiro? Nti yali akimanyi bulungi nti Mayiga ne Ssejjusa baali tebalima mu Kambugu, olw'ensonga nti Ssejjusa yasibya Mayiga mu mbeera gye yamuyisaamu era nga tebayinza kukwatagana. Nga Ssejjusa ne bw'anaaba asazeewo kwagala kuyita Mmengo kuwamba Uganda, kyali tekijja soboka. Lwaki? Ssejjusa yali takwatagana naani? Ne Mayiga. Museveni kwe kulagira Kabaka amulondere Mayiga abeerenga Katikkiro, n'amusuubiza bino ebintu wammanga. N'amugamba bw'okkiriza okunterawo Mayiga nga Katikkiro, ngenda baddiza ebyapa byonna Buganda byebanja Central Government bibaddire, nga mu ebyo ebyapa mwe mwali n'ekyapa ekya mayiro 9. N'amugamba bw'okkiriza n'onterawo Mayiga nga Katikkiro, ne ssente zonna Buganda zebanja Central Government olw'ebizimbe bya Buganda Central Government byekozesa ne byebadde ekozesa zonna z'obadde obanja, ngenda zibasasula. Kabaka nga bw'ali muntu w'abantu era ayagala emirembe, byawulira ekyo ekintu teyagaana, n'akkiriza era n'ateekako ani? Mayiga nga Katikkiro. Neera Museveni nga bw'omanyi nti ye yeekyusiza mu kiti ng'ambazzi, olwamala olangirira Mayiga nga Katikkiro, ne wayitawo akabanga ndowooza oba kaali ka myezi ng'ebiri oba 3, era mujjukira bulungi nti Katikkiro yasituka n'agenda ewa Museveni, era amawulire ne gayitingana Katikkiro eyakalondebwa anoonya ekyewa Museveni. Kiki ekyatwala Katikkiro ewa Museveni? Nga azzeeyo kumugamba nti bwe biba biwatusuubiza nga njija kukwa Katikkiro bigaanyi, Abaganda bagenda kundaba bubi, kuba wayogera bulungi nti kino ne kino ne kino kigenda beera bwe kiti. Era awo Museveni mujjukira n'akwatayo ebyapa oba byali 200 n'abiddiza Mmengo. Naye nga yagamba Kabaka wooteerako Katikkiro Mayiga. Mayiga bw'omufuula Katikkiro ngenda baddiza ebyapa Buganda byebanja byonna, ngenda bibaddiza. Wabula yakwatako ebyapa 200 n'abiddiza Mmengo. Mayiga mu lukujjukujju lwe n'obukuluppya bw'alina n'obubbi n'agamba Museveni nti bw'oba oganya okukwata ssente Buganda zebanja gavumenti n'ebyapa byonna Buganda byebanja gavumenti, Buganda okwekolera ku nsonga zaayo n'okutambuza emirimu gyayo nga kikulemye okusasula ssente ezo nga bwe wagamba mu ndagaano, mbadde nkusaba onzikirize nsolooze ssente mu Uganda yonna nga sijjiddwako musolo, Buganda esobole okukola ku nsonga zaayo, kubanga Buganda teyina ssente. Museveni teyakirowoozaako Mayiga kye yamusaba kiyinza okukola, era ye yali amanyi Obuganda tebukyali buganzi nnyo mu bantu. Museveni n'akkiriza n'amugamba isooke genda musolooze ki? Mayiga n'amugamba saagala kunjijjako musolo wadde n'akamu. Ono n'amugamba genda. Mayiga bwe yaveeyo, essente ezo kwe kuzituuma ettoffaali. Ssente bwe yazituuma ettoffaali, n'omuliro ogwayo amasiro gye gwava tetwamanyaayo, Katikkiro n'atandika okusolooza ettoffaali Uganda yonna
obweru wa Uganda munda wa Uganda tewatali amukuba ku nsolobotto. Museveni agenda olaba abantu basasula ettofaali ng'akasente kangi akagenda Mengo. Museveni n'afuna okutyamu. Mu kutyamu yalowooza nti Mayiga ayinza okumuwamba oba Mengo ku ssente zeesoloozezza ennyingi ezo. Era kwe kufuna n'ateekateekawo abo abaatandika okkuba ettofaali. Tujjukira ne Muzaata, omugenzi Muzaata yali kubako, bano Batamale Mirundi baali bangi abagezaako okkuba ekigambo ttofaali ng'alaba kisusse we yali akisuubira. Kitegeera era ezo ssente teri amanyi ssente Mayiga ze yasolooza, teri amanyi zaali mmeka, teri amanyi zaakola ki, teri amanyi kiki zaakola. Era Mayiga wenjogerera yakwata ku ezo ssente zennyini ze yasolooza, yakwatako ssente n'agenda agula essomero lyali awo Kawaala, baali bajja St. Andrew nga lyagwa. Ye ne Kiwalabe Male ne bakwata ezo ssente ne bagenda bagula eryo essomero, naye kati baalituuma kati St. Andrew Gombe, naye luli mu kusooka lyali St. Andrew. Peter Mayiga ne Kiwalabe Male ne baligula ku ssente za ttofaali. Era essomero eryo teryaliko kizimbe kya kalina, naye essaawa zino wenjogerera baaligula ne basitula ebizimbe 3 ebya kalina omulundi gumu. Oyo ye Peter Mayiga. Kati gwali yeewuunya Peter Mayiga lwaki akola bino, abikola atya, biki eno eyinza okuba yali mission mu ndagaano gye baakola ne mukama we eyamusemba obeera Katikkiro. Ne kano ka gurupu k'abanne bano simanyi Baseggona Bamasaya Simpuuga nga byonna byali bipange from day one lwe yafuuka Katikkiro. Era nga kiyinzika okubeera nga mu ndagaano kyalimu nti bw'osaanyaawo Kabaka nja kuwa pulezidenti. Era temwewuunya nnyo nga Mayiga afuuse pulezidenti wa Uganda. Bino byonna biyinza okuba byali mu ndagaano. Kati njagadde abantu bamanye Katikkiro yajja atya okufuuka Katikkiro. Abo babadde batakimanyi n'abo abeewuunya Katikkiro byakola. Mayiga si yalina okubeera Katikkiro wa Buganda, no. Wabula olw'embeera eyaliwo ne Museveni okutya okumuwamba olwa Sejjusa okubuwaŋŋanguka by that time n'afuluma eggwanga. Ye Museveni yalowooza nti Sejjusa kaafulumya eggwanga ayinza osinziira eri n'ayita Mengo n'akozesa Mengo kuwamba gavumenti. Kati Museveni kwe kukozesa akakisa ako n'akwata Mayiga eyali takolagana nani ne Sejjusa n'amugamba amuteeke Mengo. Nga Sejjusa tasobola kukolagana na Mayiga kuyita Mengo kuwamba gavumenti kuba Mayiga yali takwatagana na Sejjusa. Kitegeera. Kati mmwe mwenna abali abeebuuza abeewuunya Mayiga byakola essaawa zino, mwewuunye kitono. Eriyo abantu abadde awo ne babafera nti Mayiga akoledde Buganda, Mayiga akoledde Buganda. Mayiga nga tugyeko ekyokubeera mu kamera every time, sirabawo kintu kirala kyakoledde Buganda. Masengere gwawo oba iziti Masengere? Mu Basengere ekyo ekizimbe kye yazimba Mengo kyeyeewaanyi olwedde yakisanga kyazimbibwa foundation from zero nga kirina we kiri. Kati kino njagala nkiwa abawuliriza. Ssente ezakimaliriza ffe twazisonda ng'Abaganda okuva mu ttoffaali ne ziggwa. Naye Inginiya J.B. Walusimbi yatandika ekizimbe ekiri e Katwe Muganzirwazza nga kyava wansi ku musingi paka lwe yakimala, nga tasoloozezza ttoffaali wadde n'aka, nga talina muganda wadde n'aka gw'asabye ttoffaali oba kasente. N'azimba ekizimbe okuva we yakijja ku musingi paka lwe yakimala.
naye Jebbi Walusimbi tavaangayo ne yeewaana nga bwe yakolera Buganda nga Mayiga bwe yeewaana. Mayiga yeewaana mbu akoledde Obuganda nga n'ekizimbe kye yazimba ssente ffe twazisonda yazijjamu ffe, ng'ate olwedde yasanga olwedde bakizimbye nako. Kati Mayiga ki kyakoledde Obuganda essaawa zino bw'otunuulira ne Kabaka wa Buganda nga bw'afaanana essaawa zino? Eyo abantu abawoza Mayiga akoze. Emmwanyi zaagezezzaako okuzza mu bantu, amateeka agaziriko gawulira. Gwe nannyini mmwanyi toziyinaako buyinza. Era Paalamenti yalwana bulwanyaawo ekiteeka ekyo kye baali bakireeseeko okikuba. Ali mu mmwanyi tumumanyi, era ayagala ozikwata monopole tumumanyi. Azeefunze nga yazigula yekka tewali mulala. Oyo teri atamumanyi. Kati ki kyakoledde Buganda? Ebifo by'obuwangwa byonna bitundiddwa, byonoonese, bisaanyiziddwawo lw'abasajja abo abayita abakungu emmengo abo. Bo ne balowoozesa ensi nti bw'oyogera ku abo abasajja Bamayiga, Bampuuga, baani, Basegona, bw'oba oyogedde ku Mmengo. Bo ne balowoozesa ensi nti Mmengo ekoma ku bo, era bo ye Buganda. Kasi oyogera ku abo oba oyogedde ku Buganda. Naye Abaganda nkyogera bwe tunaasirika nga bwe tusirise. Buganda teyagaziwa lwa kusirika. Buganda okubeera kyeri essaawa zino n'okumenyawo Bunyoro. Bunyoro kitala yali y'amaanyi nnyo ng'era teri muntu alowooza nti erisobola okusirika nga kati bwesirise. Naye Buganda okumenyawo ne Bunyoro kitala gaali maanyi g'Abaganda. Kulwana, kukola na kuyuwa musaayi. Naye gwe Omuganda w'essaawa zino bakugamba toyina kwogera, toyina ki. Essaawa zino ettaka liweeyagaliramu bajjajjaffe baayuwa omusaayi. Gwe Omuganda essaawa zino okubeerawo. N'obunene bwa Buganda nga bweri gwali musaayi gwa bajjajjaffe. Naye ffe abazzukulu tuli wano twefudde ababuyabuya abatategeera. Tusirise. Essaawa zino Kabaka waffe ali mu buwaŋŋanguse, tetumanyi na watuufu waali. Tetumanyi na mbeera gy'alimu. Tetumanyi oba na mulamu oba mufu. Wabula ffe tusirise. Oluvaawo nga tuwoza w'oligwa we tuligwa, waaligwa we tuligwa, w'oligwa we tuligwa. Ng'essaawa zino embeera gy'alimu musajja wattu tamanyi na kumanya nti anaabba engulu. Omusajja avuddeyo okulaga Abaganda nti baamuwamba dda, naye ffe tetufaayo, tuli awo tufa kuba kusimanyi na kumanya. Buli kimu akikoze. Paka lwe yavaayo n'ayogera mu lwatu n'abagamba obuyinza siina. Obuyinza baabutuggyako. Naye olw'Abaganda, obusiru bw'Abaganda n'okweyagaliza n'enkwe zibajjudde. Kati essaawa zino Bampuuga be bali mu kulwanyisa Kabaka. Bo bali eri bategeka mikolo gya kwebaza Katonda Kabaka waabwe tebamanyi na gy'ali. Fayini bo bayinza okuba bamanyi gy'ali ng'era n'embeera gy'alimu be bagimutuusizzaako. Naye Obuganda tebukoma ku Bampuuga na Bakatikkiro. Obuganda bugazi okusinga Mmengo. Mmengo zirabika ziringa mayiro 2 awo okwetooloola awo okuva wali egundi paka eno e Bulange. Ebigambo by'owulidde okuva mu muzzukulu wa Nambi byebyo. Abitegedde bitegeere, atabitegedde vunika omutwe gwo wansi, oddemu oyimirire emirundi 2 ojja bitegeera. Tuvudde waawo.